yajja mu nteekateeka eno kubanga tukyali bannamukisa tunaba kufunawo omuntu yenna alemererwa okujja era ekyo tukyebaliza Katonda kubanga ebintu bingi ebisobola okulemesa omuntu ayinza okutya kuba naafuna ebizibu ebiteebereka naye Katonda abantu bonna bonna abasobozesezza okubeerawo buli lunaku so bakulu mwebale nnyo mwebalire ddala so mukulu amanyi aze Magembe Trevor era nga ali mwezi ku Kigali secondary school mbireko kijjawo emi so mukolo ni wabongo batoko banyondi mwezi nze sikubate just ugeke nyini boze gabuwe ku endobo akapiira osamba oba wafukira ddala muwagizi akapiira kale ninyo omuntu wabyabongo kitegezo ojja kutendeka kubanga n'omupiira gwetaaga nnyo obwongo. Physical, mindful. Okay. So Mr. Mindful. Transene kisoka. Yes sir. Mpa ebyapa mu mupiira wakati wa Cases and Club ya Vipers ku M10 Omondi Stadium campaign wode muri kyagwangi ya Uganda. Cases ya kuba Vipers kwa bili kwenu. Sham. Yes. This is Baba Vipers Gole mukubwelere gole ya Rogers Mato. Sabate. Ekyokubiri. Yes sir. Mpakira ku musambi Benjamin Nyakojo gyasambiremu omupiira mu kaseera kano. Wakise Giants. Nedda Magembe. Paraudi. No sir. Substitute. Substitute. Kabogozanyo. Yes. Kitara FC. Come. Ekyokusatu Magembe. Yes sir. Victor Kipurangati. Yes sir. Yawangula yawangudde golden medal marathon. Mubiri abirimu esatu World Athletics Championship. Mbulire yamadde mu kifo ekyokubiri mu marathon eyo. Bareka omu Ethiopia. No sir. Substitute mukyawo omuyiga. Oye musango kubayita in fact muddusu kubayita Maluteferi. Akuva mu ggwanga lya Israel. Magembe. Yes sir. Mr. Mindful. Ekirala. Yes sir. Mpa amanya ag'omusambi yali best midfielder mu Stanbic Uganda Cup 2023 ne kilabu ye. Milton Kalisa Club ya Vipers. Kicham. Brian Anukan. Kicham. Substitute sibakyali mu stretching yali Miss Diego Semugera owa kilabu ya Police FC. Mr. Mindful ekisembayo. Yes sir. Mpa amanya g'omutendesi w'essaza lya Mawogola. Yes. Bakwekamu. Sebino bina timuli kyamaanyi neki. Byonna bya bwongo. Mr. Mindful. Mr. Mindful. Awanika omukono, wanikirako n'ekigambo substitute. Bw'omala gawanika mukono nga twegedde ekigambo substitute, ojja kuba ng'osigadde ku layini emabega. Omukulu. Avuddeko abadde Mr. Mindful. Goliani. Gwe Kabogozanyo. Gwe tolinaako kiri kipaatiike. Kale Kabogoza. Kacaayo kanywedde. Kakubukadde bulungi. Njagala oyogere nnyo abeewamwe gye wavudde kaziwa mu nnyendo wano.
bakuwulire nti Kaboggoza ali ku muki Umuzinda. baasi twabike Bagese. mpa amanya aga goalkeeper eyasinga mu Stanbic Uganda Cup season ewedde ne club gyasambya Kinyinze. webali kusiima Kaboggoza basubstitute batunula bastretchinga Mutombola Vipers. wangi Mutombola Vipers. dayo tuli Mutombola tamukedde Mutombola matovu Mutombola Sabrina nakumye dda Fabian Mutombola wa Vipers gonna ngaagala eno round yakubiri tata wabana Bagese. tugende Ngende. omusambi gwe bayita Ibrahim Tembo azanyira club ki Timu ya Villa. timu ya Villa Kaboggoza nedda Ibrahim Tembo Magembe Trevor. Mm. Maroons. jangu substitute Sebulimakira ali mu neck. ali mu neck football club matongo ngayimba Ibrahim Tembo yamuyimba wano nga tugera ku transfers ezo tata wabana Bagese. tugende kachayi tukalete Nedda. oweggulo yazze n'akanyira mu studio siwano Abadde muwulira. Ewe kawedde mutiyaze. Tuyaze. Bannange naye. bwe kaweddemu ne kagenda n'ebibuuzo byako mu mutwe Muwulira omwami ono. kakati Yes. mpa amanya ga omutendesi w'essaza lya Gomba Felix Sekabuuza. Felix Sekabuuza bakuwe nayinza okuba munnagomba obubonera buwandiika sinnagamba nti bakuwe Agenda kumpa mukaaga. bw'oba oyagala kuwa mukaaga kino Yes. njagala ombulire eyawangula meters 1500 mu bakyala mu mpaka ezakakomekerezebwa mu eza World Athletics Championship Kinyinze. we bali kusiima besimye abakkiriza nga tebalabyeko baligenda mu ggulu basinkana mukama waabwe oyo ye Faith Kipyegon avako mu ggwanga erya Kenya ekisembayo Yes. Villa yakuba KCC egoza 3 ku bwereere mu gemu yasooka eya Uganda Premier League. Yes. In fact ya losing KCC yakuba Villa azali 3 ku bwereere. Yes. Mpa ekisaawe omupiira ogwo kwe gwali nanyenyo omutwe nakuona ku mutwe Sewadari unari chali Akibuwa Stadium. Akibuwa Stadium. Akibuwa Stadium kituufu nnyo ekisaawe ekyo omanyi lwaki gwali eyo kati obijjukidde leeti Kaboggoza Seba amanya. Sebulimakira. Akulamu. Kuzo ova mu nyendo wano. ate nno Nakaiba. Nakaiba kirabu sikizo wagira. Bagira Manchester ne Ronaldo. Ne Ronaldo CR7. naye koli musanga mu midfield manyi ojja nowa straight Ate abasemanga abatemanga pepe. Ngambye ati. Ronaldo gwe yeegomba bizibu kitwa kitakopa bya Ronaldo. Tusimbudde. Yes. Mpa ebyava mu mpira wakati wa Villa ne Express ogwali wankulukuku Villa bwe yali akyaza because Villa ekisawo kyakikozesaako kati njagala omupiira ku Villa kwe yali ng'omutegesi in fact gwali gwakuddingana campaign ewedde mu liigi eggwanga erya Uganda. Sebo. Villa yakuba 2-0. Bakwe busatu. Ekyokubiri omusambi Adbico Rogers asambira club ki? Azanyira UPDF. Busatu. Kiddako Joshua Cheptegei yawangula gold medal mu meters omutwalo mu World Athletics Championship 2023.
mpa amannya ge yamalira mu kifo ekyokubiri. Kinyiize ssebo. Alhamdulillah. Abagoza Noah, Daniel Ebenyo. Kamu. Kamu. Gidde kushua. Zanywedde. Damu kino baba. Ssebo. Mbuulira yali top scorer mu Stanbic Uganda Cup campaign ewedde. Ombuulire n'omuwendo kwa goals gwe yateeba. Kinyiize ssebo. Substitute. Jangu Mr. Mindful. Mr. Man from Mageme Trevor. Tyo? Newton Kalisa Bolo Mnana. No sir. Yo baba no nabadde abo. Ba obibo bannaye. Tewali mulala alonda. Yali Emmanuel Loki wa Black Stars ne goals 5. Ekisembayo Ssebo. mpa amanya g'omutendesi, in fact mpa amanya ga head coach ow'essaza ery'amawokota season eno. Kinyiize ssebo. Substitute. Abagoza Noah, Richard Malinga. Kamu nomulala jakule mu katebe ako. Aha. Kyokka Mr. Mindful. Ugamba otya zze? Yendi ssebo. Omanyi oli yabadde Mr. Mindful? Nze Ssewadda Leonard. Ssewadda Leonard. Ya. Ugamba otya Ssewadda? Yendi. Ovudde wa? Budde kawuka Butenga. Butenga. Kozi Kitenga Rangers bagijja yeeyo. Yali wano ate Kayunga. Oh. Ekitenga. Oh. Butenga ne Kitenga kazi bya njawulo. Byawukanira ddala. Ddala. Nze kankutwale. Ekibuzo ekisooka. Yes. Mpa amanya g'omutendesi wa ttiimu y'essaza erya Ssingo. Kiganye ssebo. Kiganye substitute jangu. Abagoza Noah, Simon Dunga. Simon Dunga. Oba Coach Dunga. Kojja. Wanjise. Omusambi gwe bayita Mulambuzi Hamusa azannyira club ki? Azannyira UPDF. Waxodians. You are Substitute. Sebuli Makira. Azannyira Villa. Azannyira Villa. Mulambuzi Hamusa. Owe Butenga. Wanjise. Tugende. Yes. Mpa ebyava mu mupiira wakati wa Vipers ne club ya Wakiso Giants ogwali ku Kabaka Kyabagu Stadium a season ewedde. Vipers ya kuba Wakiso Giants goal big win. Balonde. Wakiso Giants yanaba gocha for Saturday. Ddala. Jangu substitute. Bakola maliri bagwemu. Bakola maliri bagwemu. Owaye. Wanjise. Akatebe ako kakunyumidde. Dala. Kakunyumidde. Kagonda bulala. Kagonda. Ne kakyali bamu kampe nga twaire ddala. Ngenda kukakuwa. Kasitoddamu kino. Yes. Omukyala gwe bayita Mary Mora ava mu ggwanga erya Kenya yawangula race eya meters 8 mu mpaka eza World Athletics Championship. Mu mpaka ezo mwali Munnayuganda gwe bayita Halima Nakai yakwata ekifo kya kumeka. Nakai yakwata kya 8. Yakwata kya 8. Nera akatebe kange sijja kakulimba. Mbadde manyi situka. Takino. Yes. Njagala ombulire defender eyasinga mu mpaka eza Stanbic Uganda Cup season ewedde ne club yali asambira. Akatebe kagenze. Tojja katwala olimba. Kinyenze sebo. Oh, webali. Waliwo agira ye Ashraf Mandela owa Vipers.
batandikira ku ate gotandikidde ku ivi kale ekitundu ekisooka bwekitubu kitambudde nyongera okujjukiza bannaffe abamabs autoparts wali mu Nakayiba bataddewo ekirabo ekyomuwanguzi agenda okubeera nga ate awangula empaka ezo eza Nantamegwa omwaka guno gwa 2023 era njagala okutegeezakoko nti nga bajja kutuusiza emmotoka yonna gye weetaaga ey'ebirooto byo na sprayer w'emmotoka ennene gamba nga fuso agamba nga tipa gamba nga magulu 10 n'emmotoka endala zonna ennene kosa sprayer w'emmotoka zonna bajja kubeera nga tebakuyambako ate n'okuwa abo bagenda okubeera nga tebakanikirako bye bannaffe aba Mabs Autoparts wali mu Nakayiba ogenda kuba nga tubafuna ku ssimu noti 7 noti emu 54 7507 noti 7 noti emu 54 7507 na 07 ensonga zonna osobola okubeera nga ate ozitambuza bulungi then bannaffe abava Lekev restaurant kakyaya kawomu kakyaya kasufu ekyenkya ekisinga ekyeggulo kosa n'ekyemisana byonna ogenda kubeera nga tobijja wali kuva Lekev restaurant olina emikolo agenda osobola okubeera nga ate ensonga ozitambuza bulungi kale nno ogenda kubeera nga tobafuna ku ssimu noti 753 67 65 35 noti 753 67 65 oba noti 759 82 00 65 yitawo naawe walina omukolo gw'enjawulo bajja kubeera nga ate bakolako ensonga zonna ozitambuliza eddala malidadi saana gwe wenna awuliriza y'omuntu wa bulijjo radio buddo tugenda kuba nga tumulamu ate bwe tuva mu kumulamuko tugenda kudda n'ekitundu ekyokubiri ekyebibuuzo okuvaako wali ebuli w'eggwanga. Busy with?